Essomero lya Homisdale Nasalan Primary School ettabi ery'ekyebando likuzizza olunaku lw'okusoma ebitabo olumanyiddwa nga Book Day wakati mu bayizi okwolesa ebitone eby'enjawulo omubadde okuyimba okuzannya emizannyo n'okuzina ssaako n'okwolesa ennyambala ezeekuusa ku buwangwa obw'enjawulo. Abayizi bwe batyo basomedde abazadde ebitabo eby'enjawulo ng'omulamwa gw'olunaku bwe guli. Become a better person in the future. I'm proud of my school, Homisdale. My name is Chena Christian. My loving parents, Chloe lived with her mother and father. They loved her very much. Every morning, her parents woke her up early. They helped her get ready for school. Abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno Patricia Agalikire Mulumba, omusomesa ate era omuwandiisi w'ebitabo alaze obulungi obuli mu kusoma ng'agamba nti okusoma ebitabo kisobola okuyamba amawanga okutumbuka ng'era wanategeezezza nti omwana asoma ebitabo ategeka ebiseera bye eby'omu maaso. Reading is a lamp that shines in the dark. Reading awakens the smallest spark. When you read, you travel beyond your place. You discover new worlds and different ways. You meet great thinkers from near and far. You learn about the oceans, the seas, the planets, and everything around you. A book can take you across the sea without a ship, without a visa, without a fee. Abayizi ono abakuutidde okwettanira okusoma ebitabo ng'agamba nti kino kiwa omuntu ebiwawaatiro okutuuka ku buli kimu mu nsi. Child, reading gives you wings to dream about impossible things. Dream of becoming a doctor who heals, a teacher who inspires and knowledge reveals. Dream of becoming a leader who serves. Dream of becoming a scientist who discovers what the world deserves. Dream of building roads and flying so high. Dream of reaching beyond the sky. Dream of protecting nature and caring for the earth. Director w'essomero lino alambuludde ku lunaku luno olw'okusoma ebitabo n'ensonga lwaki baalukuzizza ng'era wanaakubiriza abazadde okuyigiriza abaana okusoma ebitabo. Ng'omwana n'abazadde okwejjukanyiza awamu nti leero Bible verse bweti wasomyemu ki, dadi abeera ku simu, omwana ali ku geemu. Kale tubadde tugezaako okujjukiza abazadde baffe nti tuddeyo ku nnono ey'okusoma ebitabo n'ogula amawulire awaka n'ogaleeta n'omugamba omwana nsomeramu. Ono mu ngeri ye mwalaze ebintu eby'enjawulo ebikolebwa ku ssomero lino. Abaana be tusinga okufuna bava mu kibuga oba mu bibuga. Bajja nga tebamanyi kuwaata, tebamanyi bwe basekula binyeebwa, tebamanyi kwoza, byonna nga mashini ewaka ze zikola. Kati y'ensonga lwaki ffe abaana bano tubakolamu omulimu ogw'enjawulo ne tubatwala mu kyalo